omukulu oba omutaka omulala yenna ali eyo. So gwe tulowooza nti baamalayo tebalaba kumalayo. Then ekyokubiri, lwaki twegatta ku balala? Yes, abantu bannayuganda sibategeera butegeezi, naye kambategeeza olwaleero nti ebibiina, embeera gye tulimu okubeera n'ebibiina n'obutaba na bibiina, Uganda y'emu ku nsi ezirimu ebibiina ebitono kubanga 227, ensi nga Ghana erina ebibiina 62, ensi nga Nigeria erina ebibiina 9, South Africa bali 40. Okitegedde? Nkuleetedde nno nsi ezaafugwa Bungereza. Kakati gwali mu 27 oba okyali wansi ddala. That is point number 1. Point number 2, endowooza, kubanga ekibiina kizindowooza, endowooza yaffe ya njawulo ku y'abalala. Abalala bakkiriza mu abusive politics, ffe tetumukkiririzaamu. Tusigale mu mayumba gaffe tugende tulima ebikajjo olwokubanga ebibiina weebiri, ffe tetusobola kuvuma, abalala bavuma. Ekibiina ekyaffe kya nsonga, kya issues. Era we naakwogerera wano wandabyeko nga ngamba omuntu nti komanyoko, naye singa obadde okyaziiza muntu mulala okuva mu kibiina ekirala yalibadde yaleezedde olukoba. Okiwulidde? Ffe ebyaffe bya nsonga, issues. Activism n'ebisigadde tugenda bitabika mu maaso awo, naye nga kati tuli ku nsonga. So kizibu nnyo okusiba emandwa n'omugugu n'obiteeka wamu, kuba ebyobufuzi si katogo nti ojja kutokosa ebijanjaalo ne muwogo kafuka akatogo abantu balye. Nedda, bino bintu bya nsonga, bintu bya njawulo, bintu bya kumanaginga public resources. Kati buli muntu aba abitegeera bubwe. Kyova olaba ebyo bibiina bibaamu ne kye bayita ideology, nti mwe mukkiriza mutya, endowooza yammwe eri ki? So bya njawulo. Ekyokusatu ku nsonga eyo, abantu basaanye baleme kuvunaana abatandisi b'ebibiina ku time eno, kubanga buli kibiina ekitandikibwawo kize kirina bye kisangawo. Okitegedde? Kakati sijja kudda nnyo mabega, njatandikira mu 23 24. Bannaffe abava mu NRM ba Dr. Besigye basangawo UPC ne DP, nga DP y'amaanyi, yesinga okubeera y'amaanyi ku ludda oluvuganya. Bifo ky'okugyegattako baginywamu bunyimusaayi, ne bakola akantu kabwawo ka pafo ne bagattako reform agenda, ne bajja mu FDC ne batambula for 20 years, nakati bakyatambula newankubadde nga balinamu obuzibuzibu. Naye nga DP yaliwo ate nga bali mikwano gyabwe, Semogere yaniriza Dr. Besigye. So ekyo ne kibeera bwekyo. Ebibiina ebirala byonna bize bimerukawo, ebyawandiisibwa byonna byasangawo ebibiina. Ekibuuzo ekyo kitera kusimuka nnyo ku lwaki temwegase ku nuupu, biki abantu baba balowooza nti nuupu ndowooza yegenda okununula lino eggwanga, kyendowooza nti si kituufu, kubanga nze formation ya nuupu ngimanyi, naliyo ng'etandika, paperwork waayo mulina, leadership ngimanyi, bye basobola okukola ne batasobola kukola mbimanyi. Kakati navaayo misana tuku nga ndaba tewali mulimu. Kakati temuyinza mulekerawo okutusindika ku kisenge eyo, mulwaki temwegatta ku bano. Nabo bennyini tebalina gye balaga, era singa balina gye balaga baali badde bagaziya olutalo. Naye ndowooza olaba amagye g'omukulu agasooka agapositioninga wano mu kibuga awawangulikika, tasobola gasindika kati nga nze bwendi ekamuli. Olaba ndi wanjawulo mu basekretary general bonna ab'ebibiina mu Uganda. Nze siri mutiitiizi, ndi mu kyalo. NRM terina secretary general, ekyo naawe okimanyi. Oli aliyo personal assistant wani wa chairman kuba yamulonda, yabeera personal assistant. UPC oba ina ba secretary general basatu, ina obuwayiwayi obutategeerekekaawo. The same applies to FDC, nabo baafuna obuzibu bwabwe, ekintu kyabwe ne kiyiika.
kakati ekibuuzo ku mukisinziira batiitiizi nnyo tebasobola kugenda eri waabwe gye bakola ki gye bava kwesimbawo tebalinga ffe otugamba nti tugenze Kamuli tunyonyola abataka kubanga tulina okusitwekinga omulabe abenga resources ze as divide